nayali ranye yamuganye kulukatoto olulyawo kuluzitale ziba mu makwaya ga chache ziva basisa bali bayagadde ku mukulu w'ennanga atya ebisibo ebirya biweereza Katonda bano kibibagamba okubigula ssatu bimanye ebikolwa byammwe gwe mmwe muziniraawo mukole bye mwagala kati akulira kwaya alina gwe yagambye nti nkwagala ate yabagambye bana lumu ateteere kira omukazi olwo ogamba nti nkwagala ino otegeeza bala batano yangambye anjagala wabeewo ayitayo kale kati ono taata ye tamanya agenda okujjeekera agamba yimba yasamye akamya njagala yimba nnyo eddoboozi liveeyo ngona atuna akikube otandika n'okulwana entalo ez'ekikazi omusajja anti buli yakufuna mu ggabo ayagala okuba oli alina omwesasuza kati otandika okuweereza nga tokyalina nanjiri gy'obuulira oba nga tokyalina kubuulira kintu kituufu kubanga bw'onoobuulira obukyayi waliwo jjo eyakoze eki bw'onoobuulira okwagala waliwo eyagambye kati n'ogaba bambuulira eki savisi ekuzituwako gwekirawo nakwaya owenna alina gwe yayagadde nekiya gwe yakoze eki kakati kye yakutta akazindalo yakola ki yayimba owennanga yakola ki n'olyoka owulira era mu praise ekkanisa neyingiramu sitaani atambuza n'ebigere n'alyoka bba ekirabo ekyokutendereza n'ekyokusinza nga tewakyali musomi ayagala yingira kiseera kya praise oba kyakusinza namwe mukanya kubibuuza naye amafuta ge twalina amangi kiki ekyagagwako nti waliwo azina amazina naye amazina gazina alina gwagaweereza Katonda oliba we yali lukubidde antwelina solo kati force eryawo by then kiyinza okuba ekirungi competition wetu erizoba ennungi naye eridendere nnyo competition yandibadde ennungi mu kanisa ya buli omu muweereza okuweereza ng'awulira ayagala asinge ku munne mu kisa eyo competition eyimuse kanisa kubanga tewabeerawo munafu buli aliwo alwana okutuuka mu kisa ekyawa ekyebusa ni competition yalafu anti bafuluma lumu bibuuze nze abirabyeko nze nasigalako mu kanisa nzeka ate obusuubule munkwata n'abaali basigaddeyo nembagoboolu kati nga nze yeyimbira nze yeeteneza gwali yandaba obuyinza busobola okuzitowa naye kiri nti wayitibwa n'otegeera kyokola zino nsi mukyaki nenkwata akazindalo nintandika okuyimba nseka biti nengiteekako tekuli wannanga naye afuumuddibwa kati ebiti ekuba eno nyimba mukama nga ate nayimbanga gamba nimo nti mukama ekisa yakimuwa nimala okuyimba okutereeza nensinza nemala okusinza nembuulira nemala okubuulira nensabira abantu nze nsomesa nze ntendeza nze nsinza nze mbuulira bwe nakowanga nnyo department ezimu nenzibuuka nindaba ngaeyokutereeza ejja kunzitowakayo nengibuuka nensinzaawo nembuulira ina Katonda nako Bayibuli kibagamba nti ebikolwa byammwe nze mbimanyi ani ayogera byonna bye mukola mbimanyi kusabira omwaka guno lebekola wakulaba naye okola ekiri mu busobozi bo ne mukwagala kwa Katonda mu linnya erya Yesu tongamba n'engalo n'ozibira Katonda obulamu ekisinza okuzitoowereza mu lugendo abantu mwenna abali wano abasinga n'abampulira mwagala nnyo okukola neyimba andaba gundi andaba nina okukola kino andabewo nina okwambala luno olugoye andabewo ogenda kwambala esuuti ya mitwalo 5 lwekino yambala eya 25 nange nina okyambala nijasibya enviiri nina osiba enviiri ofaaki n'ensi mwana gwe
walaba Farawo ne batabani ba Farawo lwaki temwewummusa kikyalagwako kakati okola tulabawo sista tulebuuza bulasona ayina nnyo omuliro gwali gwa Katonda ne bakyakalanye n'oyo gwayagala n'afuluma ogenda omulaba nze nalinako wano sista